Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Kola ku mikisa egy'emirimu, kola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Kakati abakyala mwege okufuna embuto mu bantu abalina obuvunaanyizibwa era mwege okuzaalira abasajja abafaayo abalina obuvunaanyizibwa. Kati akatambiko olaba kano, omukyala yagenda n'afuna olubuto, omuvubuka yamufunisa olubuto. Omuvubuka mufunisa olubuto, okuva we yamufunisa olubuto yagaana okulabirira olubuto luli. Omukyala n'akuza olubuto nga bwe lumuluma okufuna akasente, alina kumala kwoza ngoye ku kyalo, alina kumala kukima amazzi ku kyalo. Olumu nga n'okufuna ekyokulya, baneiba baagenda n'asabiriza ne bamuyamba ne bamuwa ekyokulya. Mukazi wattu atuuka akaseera azaala omwana. Mu kuzaala omwana abeera mu kazigo ke, omuvubuka yaganira ddala okufaayo eri olubuto. Nene mu kaseera kano ng'omukyala ono amaze okuzaala, mu ddwaliro yaliyo yekka, n'azaala bulungi nnyo omwana we. Akubira omuvubuka ono eyamufunyisa olubuto, amugamba nti mukwano, jangu soke twogere ku nsonga z'omwana ono, tugenda kumukuza tutya? Ngondekeredde nnyo mu nsonga z'omwana ono, wandekeera nga ndi lubuto, ne tondekerera nga mmaze okuzaala omwana ono. Omuvubuka yamugamba siina gye nnyinza kujja nga yanzije twogere ku ki. Omuvubuka n'aggyako essimu. Omukyala yagenda okulaba nga tagenda kusobola kukuza mwana ono bw'omu, ng'alabira ddala talina mulimu, talina yadde n'ekyokulya, n'eziyonsa omwana tazirina. Ekyokulya ky'abadde afuna baneiba be badde bakimuwa, ng'oluusi ayoza ngoye ku kyalo. Okitegeera ekyavuddemu ng'omukyalo ono agenda agula obutwa ku dduuka ng'alyoka abutabula, ng'asooka anywesa omwana, ng'omwana adda wali eri nga abimba ejjovu ng'omwana akutuka, nga naye atabula akatwa akateeka mu kikopo nga naye akanywa, ng'agamba kanfe nve ku nsi, sigenda kusobola kukuza mwana ono obw'omu kubanga siina busobozi. Omusajja omwana yamwegana ng'akyali mu lubuto. Muyise omwana amaze okumuzaala buli kimu mbaddewo nzekka nzeko, omusajja agaanye okujja. Omukyala nga naye yeewa obutwa nga naye afa, naye nga naye agamba nti takikoze lwa kwagala, wabula obusobozi obukuza omwana naye obwerabirira abadde tabulina. Kankutuuseka katambi kano okeewulirireko era okerabireko. Video nkusaba ogimpereka like, etambule tuke ku buli muntu video yiyo. Buli alaba video eno njagala oweereze message eri buli musajja. Woba olabye video eno weereza message eri buli mukyala yenna. Omukyala ono gwe mulaba bali mu kuziika yafuna olubuto mu muvubuka. Omuvubuka ne yeegaana olubuto tisirulwe. Omukyala n'astruggolinga mu mbeera yonna okukuza olubuto. Ayozezza ngoye ku kyalo, alonze ebicupa, akoze buli mulimu ku kyalo, baneiba nga be bamubeererawo okuza olubuto. Era obudde bwatuuka, omukyalo ono ng'agenda kuzaala, baneiba ne bamukwatakwata awo ne bamutwala ku ddwaliro lya gavumenti. Era Mukama n'amuyamba n'azaala bulungi. Omukyala n'adda eka. Omukyala n'akubira omwami n'amugamba nzadde bulungi, mbadde njagala ojje tubeeko bye twogera. Omuvubuka yamubuuza twogere ki? Nze nali nkuzaddemu omwana. Omukyala ne bimusobera. Omukyala n'amubuuza tonzaalangamu mwana? Omusajja n'agamba ye sikulinaamu mwana, onjagaza ki? Kitegeeza omusajja yeegaanye omwana, yeegaanye olubuto, yeegaanye omwana azaaliddwa. Naye ng'omukazi yakuza olubuto,
ng'amanyi nti wanaazaala time egenda tuuka omusajja akkirize eki omwana. Abasajja batya nnyo embuto. Omukazi n'alabirira olubuto n'amala okuzaala, kati n'omwana bamwegaanye. Omwana si wange, nze sizaala. Omuvubuka yagamba nze sizaala. Pulira bulungi. Omukazi n'agamba kale bw'oba ogambye kasita nze mbaddeyo ku lubuto ne ku mwana ngenda kubeerawo. N'agamba ebeerawo n'omwana wo nze sizaala. Omukazi kye yakoze yagambye ye lwaki mbonabonera ku nsi kuno. N'akwata omwana we n'atabula obutwa ne banywa. Era omukazi bamusanze afudde ng'omwana amukutte wano mu mabeere. Ng'afudde n'omwana we. Yagambye sina kye ngenda kukola ku nsi kuno, sina gwendekera mwana, sina ng'egye ngenda kuyiriba mungiribye ku lubuto. Kati nakuza nti omwana nga ndi nzekka. Yafudde n'omwana we ng'amukutte muno mu mabeere. Era bebesaza kakati be bali mu kuziika. Omwana wali maama wano. Bade balina omuziika olw'ensonga omwana talina kika bamutwalewa. Kati asazeewo bamuziike n'omwana we ku kijja kimu. Kaakati abakyala mwenna abali eyo n'abaana ab'obuwala mulina omuze gw'okufuna embuto mu buli muntu. Okitegeera muzaala buzaazizaazi. Kale omuntu alina obuvunaanyizibwa toyinza mu kumumanya, naye ate osobola okumutegeera ku bikolwa bye. Omuvubuka yalekerera omuwala ono ng'ali lubuto. Yalumufunyisa ng'ategeera bulungi nnyo. N'alumulekera ng'omuwala ono n'alukuza olubuto nga talina yadde n'obuyambi bw'amuweereza. Kakube kumusindikirayo 2,000 anywe ku sukaali. Omuvubuka kyamulema. Omwala n'akuza olubuto mu bugubi obw'ekitalo. Ekyokulya nga wammanta kiwammante. Emirimu bwe gibula egy'okoza engoye ku kyalo, ekyokulya alina okukisaba mu baneiba. Emirimu bwe gibula eby'okukola ku kyalo, okwoza ngoye, simanya kukola biki, alina kusaba mu baneiba bamuwe ekyokulya ng'ali lubuto. Akaseera katuuse mukazi watwako okusumulukuka. Ku kitanda yaliyo yekka. Oyinza okugamba olubuto luno yalufunira mu bbanga oba mu kiti. Mu ddwaliro yaliyo yekka. Omukyalo ono yazaala omwana, naye byonna yaguma, teyakyawa musajja ono. Akaseera katuuka akubira omuvubuka essimu amugamba nti mukwano jangu twogere ku nsonga z'omwana. Omwana ono tugenda kumukuza tutya? Nga buli kimu okindekeredde. Omuvubuka yagamba siina tolina byogenda kuŋŋambayo, sigenda kujjayo. Omukazi agenda okulaba nga mu butuufu olaba olubuto lwamusumwa ng'omwana akyali munda. Omwana ono tagenda kusobola kumalako naye ng'ali ku nsi. Omukyala kwe kukwata obutwa n'abutabula n'abunywesa omwana naye n'abunywa. Era gega amaziika g'olaba awo. Yassa omwana naye ne yetta. Ne gye buli kati omuvubuka tannalabikako. Ye bw'oba gw'osobola okulabikako ng'osuuliridde abantu obuvunaanyizibwa bwe butyo, kubanga abantu bwe bakukwatako baba bagenda kugajambula. So abavubuka tebalina buvunaanyizibwa mu mitima gyabwe. Mulekerawo okugenda nga muzaalazaala buli muntu nga mumuzaalira. Bangi tebagwana kuzaalira. Bangi nnyo nga bw'otya tebagwana kuzaalira. Lwakuba nti n'omukyala munenya. Yandibadde omwana ono atlistiko. Kale naye nene n'omuntu naye option zimuggwako mukazi wattu. Waliwo embeera ekutuukako mu butuufu n'olowooza ekyokukola ne kikubula. Nga option eriwo yakwetta. Naye ate lwakuba n'ekyo nakyo kikaluba. Naye omuntu watuukira okunywa obutwa yette, omanya ayise mu bulumi. Omanya obulumi bw'ayiseemu, olubuto lubumuyisizzaamu, omusajja obulumi bw'amuyisizzaamu bungi. Mulimu ekintu ky'otakkiriza naye ng'oyo ye abadde akiyitamu yamanyi obulumi bw'abadde ayitamu. Mukazi wattu yesse, bamuziise, omwana bamuziise wali, n'omukyala bamuziise wano maama w'omwana.
Mukama Katonda abalamuze kisa. Naye mwenna abasajja abajjamu empale ne mufunisa abaana b'abandi embuto ne mumala ne muzibalekera bo bazikuze ng'ate buvunaanyizibwa bwammwe musaana kukwata ne babasalako obusazi madde ne bagasuula olweba ne bagawa embwa ne zigalya. Okitegeera ekintu ekyo. So abasajja mubeere n'obuvunaanyizibwa mu mitima. Omwana oli gwe babazadde guba musaayi gwo. Katonda omuvubuka olowooza agenda kufuna emirembe ku nsi kuno kwagenda okubeera. Be bano bwe mugenda okulaba nga bazunga buzunzizunzi bwe bati tatereera wamu. Kubanga ayina amaziga agamukaabirako eno emabega we. Ayina amaziga agamukaabirira eno emabega we. Okitegeera. So bye biri ku sayidi eyo yo Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera omukutu. Mbaagala nnyo mwenna abeekuumira ku mukutu. Kyemukola kyamannyo nnyini ddala. Kyolina okukola ekintu kimu kuba nti ate osubscribinga ate olabe nti ate olayikinga omukutu. Olwosoba nga tosubwa amalwege lugema nkuteereddeyo. Nabagamba eno ye source y'amawulire g'ogenda okuba nti osanga wano wokka tolina wala ogenda kugasanga. So wegatte ku banno abanyumirwa okusubscribinga tebasasuza ssente. Konamu bukoonyi gwe sirika tuula ku ssimu yo lindirira nze nkusavinga nga nkusanga awo ku ssimu yo bw'oba otudde. So mbaagala nnyo Katonda abankuumire mweraba.